Bannayuganda bannange mwena basebo ne banyabo mbalamusiza buli omu gy'awangalira. Tuwulirizeeko ku Muzeyizedde ono ow'ekitiibwa Yoseri tutabayisirwa kyagamba then twongereseza okwo. Tumuwulirizeekokko. Bad voting in Buganda area and Busoga. Ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga. You should not blame our people so much. Temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya government. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano joli abalamu e Kawempe ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a kinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo kuba kalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu but bamaze okukakasa nti yegwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yeggwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okuba they would say they work with the electoral commission. Bano ababadde babba obululu aba opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba Musemateeka wa Uganda kino kimenya mateeka. Museveni saawa zino si president wa Uganda. Olunaku lwe yagenda ku nomination ne bamunominatinga lwe lunaku lwe yakwata office n'agifuluma n'agihanding over eri mu mikono gya Chief Justice. Chief Justice w'eggwanga kati yali mu bukulembeze ya controlling eggwanga. Museveni is just a mayor candidate nga abantu abalala si president right now nedda addayo kubeera president oba okwissuinga orders ne ziteekebwa mu nkola unless nga zeeyo okulayira ate ekitagenda kusoboka mu bufunze yakomye okubeera president wa Uganda tagenda kudda kubeera president wa Uganda kuba ekisanja ekiddako ffe tugenda okulayira ekyo kibagamba. Ekyokubiri ezo zandibadde enteekateeka z'electoral commission ng'erina okulambulula n'enkola engeri process gyegenda okutambula. Nkulayirira Muzeeyi Kizepa n'abantu eyo biometric machine gy'ogamba nti gy'ogenda okuyisizaako okulangirira era kikuzzaayo wali abakwasiganya ebyempuliziganya ndabyeko ne Chris bali omu nsi ng'agamba tebagenda kukkiriza ene media okubeera ng'egenda kufulumya amawulire okuva olunaku lwe balonze balina okufulumya amawulire nga balinze ekiva ewa byabakama chairman w'electoral commission kitegeeza abasajja mubakubye hands down ebyo byonna beekwasa kino kikye tugenda okukola bannayuganda kikye tugenda okukola kambabulire amazima gw'olumala okulonda akaluluko lumbirawo olumala okulonda akaluluko lumbirawo ekiddako kiikino president waffe akikugamba kiikyo kiwulirizeeko. Kati wuliriza tukomyewa mumaze okulonda saawa zituuse bwe ziti mutandise okuwa mukyala muwangudde mutandikirewo okujaganya ab'emulembe bawangudde mutandikirewo okujaganya ab'emukono bawangudde mutandikirewo okujaganya. Kaakati batuuke ekiseera mwali mwebuzizaako nti ekitebe kiri wano Kampala naye lwaki e Kawempe ebyokulonda bituukawo saa 8 nga byatuusedde Karamoja. Wano emityana mayiro meka okuva e Kampala lwaki balangirira bye Kotido nga tebannaba kulangirira by'emityano bya by'e Masaka. Temuwuliriza oyo nonsense nkibagamba kati simanyi mikisemeka gye ngenda funa kibagamba naye bwe muba muvuddeyo n'amaanyi ne mulonda ng'ensi yonna ekiraba bano b'obuzava bonna nga balaba kaakati byabaka majje nga abukuta alange ebyekisiru. Baganda bange kambabuulire n'abo bennyini abakwata mundu
mulabye nga bwe tuzze wano mulabye nga bwe tuzze wano kati njagala obbasaba mwenanga muli bakyagulanye seetaaga kubaawo musobola oddibeerako ebbala era ekkubo lisobola okunyinyitira buli wamu njagala obbalaga baganda bange kino nali nkirabyeko abalina amasimu gaseereza mugayina mugende mukebera ekyabadde e Nepal omwezi gumu n'ekitundu oguyise abaana myaka gyammwe ekyo kye tuzaako tewali kulanga kulala mumuzanye kasasiro zammwe mukole ki ndowooza komande mwe gyewulidde ekyo kye tuzaako tambuza vidiyo etuuke kuli munnauganda omukama abankuumire